Open Media. Esooka nawandiise ebintu bino mu Luzungu naye nga nja kusobola okubivvuunula. Ensonga esooka egamba nti we need our two plots that were meant for processing the land title. Nti twetaaga poloti zaffe ebbiri nga famire ezaalekebwawo ku kibanja kuno nga zaali za kugula ekyapa. Eyo y'ensonga esooka eruma abantu ba famire ebaddewo ebbanga ddene. Omusika gye yali yakwasibwa nga tumanyi nti ffenna awamu tusobola okugituulamu ne tufuna ekyapa, naye ekiseera kituuse tukakasa nga obuvunaanyizibwa obwo bwamukwasibwa bwamulema okuggyako nga anaayimirira neyeedifendinga oba oli awo tunaasobola okukkaanya. Ensonga ey'okubiri, ekitundu kino ekyetoolodde awaka wano kiteekebweko empenda buli muntu amanye ekitundu ekyo we kiyita. Naye olwaleero etteeka ndowooza lirambuludde bulungi, buli muntu ategedde nti wano we tutudde wa abaana bawala be bavunaanyizibwawo. So ku nsonga eyo ekifaananyi ekibadde wano abatuuze b'e Nakaliro tusaba okubeetondera nti si kye kifaananyi Eriada kye yaleka, kibadde kifaananyi kibi nnyo nga kivumaganya oluggya luno n'ebibaddewo bibadde bingi. Twebaza Mukama olwabo be twakkaanya nabo ne tutuleeza waka wano okuba nti olwaleero tutuddewo nga n'ekifaananyi ky'Eriada kisobodde okuddawo. Mu nsonga eyo nategeeza bannange nti nze kinkomezaawo e Uganda nzize kulongoosa luggya lwa kitange wamu n'abanannyambako. Baasobola okunneegattako ne tukola omulimu ogwasooka, makati awo ne wayingirawo omukolo. N'enkomako we nnakoma n'omukolo ne gusobola okutuulawo. Wiiki eyaggwa emabega nalongoosa mu bitooka byo wansi. Waliwo ebyaliwo n'embijjawo kuba my aim saagala muntu yenna kuddamu kusimba wano lusuku oba okuzisaawo nga bwe wabadde emabega. Naweebwa amagezi nti ebitooke embireke babiryengako ababisimba tutereze wansi awo tusimbe pasipalamu. Last week nagula pasipalamu ne muleeta wano. Omukyala w'omusika omwami Siira Lutaaya yajja n'akuulawo pasipalamu yenna n'amuteeka ku muliro. Era olwaleero pasipalamu oyo taliiwo. N'obukomera bwe nali ntaddewo awo ebbali n'abukuula ne sayidi eri ku kituugo we tuyita nabo n'abukuula byonna n'abite. Bwe tujja ne tutemawo ettooke atuyita babbi. Bwe tujja ne tugamba nti ono muwogo akuze tumutwale oba tulimewo atuyita babbi era atugamba nti tusaalimbira mu kifo kye. Ensonga esembayo eddirira esembayo, twagala eddaame lyaffe n'ekifundikwa. Okusinziira ku bitosomeseddwa wano bubadde era bulumi nga tulaba nti kitaffe bukyangaafu okuva mu maka gano tetufunangako yadde ka meeting akamu akatabaganya abaana nga family okujjako okututabangula to the extent nti tuweebuuse omusika n'atuuka n'okukwata mwannyinaffe omu n'amusuza mu kkomera ng'amulanga essimu ebuze. Kitegeeza nti omusika yaweebuka mu mpisa. Mu kifo ky'otukuŋŋaanya atusaasaanya busaasaanya. Tusaba ekifundikwa n'eddaame lyaffe. Ekintu ekirala ekisembayo, tulina poloti ewandiikiddwa mu kiwandiiko kino. Ye poloti y'omukuza waffe saawa zino taliiwo. Omwami we baali bamumita Lutaaya Lameka. Mu biwandiiko muno yaweebwa efuuti ziri 46 ku 120. Tugenda okwekyusa nga mulimu ennyumba ennene enzibu. Tetumanye yagituuzaawo atya era ani yamuwa olukusa. Twetaaga epoloti eyo tumanye amayitire gaayo kubanga abaana b'omusika abaana ba Taata Lameka omukuza bagyetaaga. Ekintu ekibadde kitukaayanya olubeerera era ekitutta nti wano wa musika naye nga taata waffe nze muwala omukulu yambuuliranga naŋŋamba abaana bange abawala tebateredde sirina gwendese mu bufumbo butereevu naye bwe munaavanga eyo gye muli nga muyingira wano wammwe yakyogeranga mu kamwa nga simanyi nti ne mu ddaamu yakiteekamu okuva wali okutuuka ku bijja n'ennyumba byonna by'abaana bawala bwe baba bakuumawo. Ekyo ne nkikola ki nyinza okuwulira nti ne mmateeka mu ekiri neebaza obugezi bwa taata wange. Oli kyagamba nti tetwaweebwa kituufu. Yes, taata waffe teyatuwa mu bulamu. Nze nasooka okufuna nga mmaze okuva mu mawanga paŋŋanguse taata wange ne mugamba
njagala kuzimba wali ennyumba. Naŋŋamba sikukkiriza okyali mwana muto, tojja kweyombekeraawo kundeetera nsentalo z'abasajja. Namugamba taata nkuze, ebyabasajja mbimaze, yagaana. Nenzimbawo ennyumba yange awo yali ya ssubi. Taata amaze okufa okuva mu nsi. Abafunye nga mulamu baabali noono. Kati taata bw'ava mu nsi twabeera ne taata omukuza. Ne tugamba taata yalaama ekibanja kino tukikubangako miggu. Mwanyinaze oli naŋŋamba nti baaba olimba. Amaawule tegookya mutima. Twagala mukkirize taata abeerewo abasalire mwenna abawala abatafuna. Nze nkyanga ntandika okutegeera nzikiriza Katonda. Waliwo ekigambo ky'owulira nga kikufuuta mutima. Bwe babanga bannyinaze nga ddala bakakasa nze ndi mukyamu ansukkiridde bansonyi. Bwe bawulira nga nze ndi mukyamu ansukkiridde, naye nsaba osome ekiwandiiko kino mukulu Koli. Bw'onoomala okusoma ekiwandiiko kino okifunireyo eddakiika 10 ojja okinterpreting. Kubanga kyagala, kubanga wabadde asoma takusomedde NB, yalina abadde ne point eyagala omulaga waakono, naye NB tagisoma.